po jako akawuwo. It is to power 1 2 3 gye buvuddeko abasomesa ne bannannyini masomero g'obwannannyini bazze bawanjagira gavumenti okubasika ku mukono nga babawa ku nsimbi ez'okweddaabulula olw'omuggalo gw'ekirwadde eki COVID-19 ekibakunyiza okukamala. Tetuganye ekirwadde kino kyajja naye tulina kikwasiza wamu so si kunyigirizaako sayidi emu. Kati embeera gye tulaba kirabika basazeewo okunyigiriza batandisi b'amasomero oba gasaanyaawo n'abasomesa abagakolamu. Kyaddaaki gavumenti yandibanga yanukudde omulanga gwabwe oluvannyuma lw'okubawa ensimbi obuwumbi 20 okweddaabulula naye nga zaakuyita mu bibiina byabwe bye baawandiisa nga Mulindwa Ismail omukungu okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza bw'annyonnyola. Ensonga eno eruddewo emaze akaseera ng'ebibuuzo bingi byebuuzibwa ssente zaffe weeziri tunaazifuna tutya. Naye ssente pulezidenti bwe yaziwa yalagira ssente ezo zigende mu ssaako z'abasomesa abali mu masomero aga private. Pulezidenti yali kiriya ssente ezo tezaali za kutuula wansi kugabana kuga nti buli musomesa atwaliko kakoze eki katutte, kubanga era tezaali bayambye omusomesa yali badde asobofunako omutwalo oba emitwalo 2. Naye pulezidenti yakiraba bulungi n'agamba nti bwe tuziteeka wali nga ssente ezo zigenda kubanga ziri revolving kijja kuyamba abasomesa baffe bangi. Omwogezi wa minisitule eno Dennis Mujinga agamba nti ekisinga obukulu be basomesa okuba n'emirandira mu kutondawo ebibiina mwe banaafunira ensimbi okusobola okulaba nga wabaawo engeri y'okuzirondoola obulungi. Having a structure is more important than even having the money. Now they are owning the whole process. It is not the Minister of Education owning it anymore. So creating ownership of this process was very, very critical. And that is why we took such a laborious process right from the districts to the national level to ensure that they have a single voice. I think you've had situations where government has given funds to some groups and you can't even trace where those groups are. Ekyaddi abasomesa banaafuna ensimbi zino Mulindwa nakyo akizzeemu bw'ati. Okuddamu ekibuuzo ekyo nti we tuli tulabikanga olugendo tuli ku nkomerero, naye butya banaazifuna wateekwa okubaawo okukkiriziganya wakati waabwe nga batya mu kibiina kyabwe ne microfinance support center zinaagenda zitya zinaatuuka zitya. So kikakata ku association yaabwe eyo okubakunga bakole circles kubanga ssente mwe zirina okukola ki okuyitira. Ekyokugema abasomesa bonna okulaba nga bagenda okuddamu kakala emirimu gyabwe nga bamaze okugemebwa, minisitule egamba nti bakwatagana bulungi ne disitulikiti ez'enjawulo okusobola okulondawo amasomero awanaagemerwa ng'abaana wamu n'abasomesa. She has worked with the Minister of Health and they've come to an agreement that schools and universities shall be organized into vaccination centers in order to have teachers prioritized as opposed to having everyone crowd at a health facility. So as a Minister of Education, we are going to sit and identify which schools in a district should be used as COVID-19 vaccination centers for students and the teachers and their non-critical staff. Bano bagamba nti eddagala eriddako okutuuka bakusooka kusoosowaza abasomesa kubanga beetaagibwa nnyo mu kaseera kano. The teachers are going to be prioritized to be vaccinated from those posts. It does not mean that the entire consignment is going to go to teachers, but they are going to ensure that focus is on them, because the complaint we've been receiving is that they've been going to the health facilities and finding there are so many other people who are also qualifying to be vaccinated, and then they would miss out on the vaccination. Yet we are saying for school reopening, vaccination of teachers is the key point that is going to determine all this. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Naffe tuli ba entrepreneurs era abantu abayobola ssente